Leila Kayondo herself, of course, she's a business lady. Atengera muyimbi. Leila, Lwanjisewo. how are you? I'm fine. How you doing? Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi pozo wo. Makeup yenkutidde on point. Thank you. Ani akola makeup? Banji. Yeah, I like motivating other people. Njagala nnyo okuwagira abantu abalala. So normally I don't use one makeup artist. Ngezaako okulaba nti ono ankozeeko omulala oli ankozeeko. Why? Because I'm an influencer. So somehow nina engeri Gy'oyambako. gye nnyambamu makeup artist. Yes. Awo nnyini twagala okugambira. Olwaleero buli omu wedda yeesunze okulaba Leila ng'ali mu mujoozi asamba ku mupiira. What happened? No, Bambi, nina flew, eh? From I had shows from Christmas to the end of the year. So nalwala. So nina flew ne cove. Chovola atondabe mu kisaawe. Naye nga omulundi omulala. Omulundi omulala tebampona ate n'emirundi emirala egibaddewo because this is not the first time we're doing this charity football match. We've been doing it now mbaddeko ndooza ng'emirundi esatu. So we masizanye leero definitely I'll play next year or the other year. Wali okyaliddeko home eno, wali ogenzeewo okola like face to face? Where? Ku home eno weeri yabana. No, I've not been there. Normally tubali tukola za Dora Mwima Foundation charitable foundation charity kati sijja kulima mbu nabaddeyo eno sinabagendayo naye nga ngenda gendayo. I've seen the kids, they're so lovely, they're so friendly, all they need is love and help. Charity eno ogibadde wakati mu kutegeka. Have you been on the committee? Sibaddewo mbadde just volunteering nga I'm just willing to help. Yeah. So, olwaleero tulabye football and of course many people have contributed. You've made your contribution. Kitegeeza ki eri omuntu omulala ali ebweru akiraba nti gwe celebrity naye ovuddeyo n'okwalayo ky'okwatayo okuyambako eno home? Tekirina kye kitegeeza ba celebrities omuntu yenna yenna ali mu limelight. Tekirina any difference. Kitegeeza nti nno buli muntu asobola okuyamba. Omuntu yenna mu business gy'alimu oba outside the entertainment world asobola okuyamba bano abaana. So tekirina any special feeling. Ffe tuvaayo okubalaga nti nno kisoboka tekiriko nti nno any distance or any mbuno bakya special bano bokka be bayamba nedda. Tuyamba kubanga naffe tulina emitima egiyamba tuyamba because we also feel that we need to help kubanga naffe tumanyi nti nno bino ebintu byonna byonna omuntu abiyitamu. So tekiriiko mbu celebrity yayambye wabula n'omuntu wa bulijjo oba omuntu wa wansi asobola oyamba. So your last remarks nga Leila Kayondo about the whole event nga bwetambudde? Nze njagala okwebaza nnyo buli muntu waze wano ku 10 of January azze okuyamba bano abaana nti mwebale nnyo bambi buli omu yeerekereza buli kimu ky'abadde alina okukola najja wano okuyamba bano abaana, be it a celebrity, a musician, an artist, a footballer, or a comedian, everything that you could call it. You've come here to help these kids. Tetukikola tunakikola every January. Naye the cause is there. So that means nti otegedde nti abaana gye bali abalina disabilities abalina obwongo ku mutwe ku mubiri gwabwe toyamba lwa January wabula yamba kubanga otegedde we bali twalayo obuyambi. Ekigambo ekisemba eri abo abatazze aba celebrities abatasobodde oli ayinza okuba atazze lwa show ayinayo shows but kikyayinza okuba ng'akola singa abadde ayagadde naye okuweereza obwe? Bushington yabadde like the main person abadde fundraising yaŋŋambye nti ayina mobile number we basobola okuyamba wasobola okusindika obuyambi basobola okusindika obuyambi kweyo enamba eri mu mannya ge George Bushington. Kwegamba okitegeera tolina kulinda January naye enamba kati weeri wosobola okusindika bali kulwanirira their home
ennyumba we balina ogiteeka, ettaka we balina ogiteeka, okuteekerawo abaana essomero n'eddwaliro. So tekikyaliko nti olina linda January, wabula ennamba weeri gw'osobola osindika ssente eyamba abaana abo. Abaana mbalabye, they are really sick but very happy and grateful kids. Thank you, Leila. Thank you too. Celebrity Track. Subscribe.